Happy New Year. Kati bwe tulina okugamba kuba nkimanyi Christmas mwagindyako, Boxing Day mwagiyitamu bulungi, asatu mu lumu omwaka muguyingidde. Kale Happy New Year, mbagaliza omwaka omulungi. Nsaba buli omu kyasabye okufuna omwaka guno abenga akifuna, naye ekisinga era obukulu tweyongera okwekwasa Mukama Katonda kubanga economy tennaba kuba nnungi sofa simanyi ennaku twakatambulako ziizo ku mwaka guno 3 naye olaba nti ebintu bikyalinga bwe bibadde mu 2022. Kale Happy New Year. Njala okwebaza abampa Christmas n'omwaka wali nina mukwano gwange chairman chairman wali Munyendo. Webale nnyo Christmas yange yagimpa y'omu kuba njozayoza okubanga ntuuka mu mwaka guno ku Central Supermarket wali. Then nane mukwano gwange mu town wali Masaka, mikwano gyaffe aba Family Love nabo be bamu kubampa omwaka neyanza nnyo neyanzeege. Mukwano gwange Betina Namukasa nali ndi awo nga ka message kazze tomanyi kitegeeza omuntu kati kusuulirako ka message ka mobile money ate nga digits ziringa mu 65 kiba kyamaanyi nnyo nyini ddala. Kale Betina neyanza nnyo neyanzeege. Namwenna abampadde obubaka obwa Merry Christmas and Happy New Year nsiima nnyo, nsiimira ddala. Kati omwaka guno bingi bye tugenda okubaleetera nga Fake Media, era tugenda kubanjulira enteekateeka nnyingi nnyo empya mugenda kubanga muziraba, era nga ngenda kutandika n'ey'olwaleero. Programu eno tugiyise Tuula kkalira. Tugenda kubanga tukola emboozi zino tutunuulira ebintu ebyenjawulo ebihappeninga mu ggwanga lyattu Uganda mu sectors ez'enjawulo. Abantu bano nja kubanga mbaleeta tuwayeewayeemu, ate nammwe comment section mugikozese okumbuulira mwe ki kye mulaba eyo bye tuba tutogeddeeko wano muba musobola obimbuulira ate ne twongera conversation neeyongera maaso mu comment section eyo. Comments zammwe nziraba era nja kubanga nziddamu, ezimu ku zo by the way nziddamu era nga I appreciate okuwabula nkulaba n'okusiima nkulaba. Sinaba kulaba bavoola era Mukama nsaba abasembeze wala ddala mu mwaka guno. Ekintu ekibanga tekikusanyudde osobola okiyita ku other than putting a bad comment, kubanga kati bw'oteekako comment embi olwo ne gwe ne weeyongerako ki. So sinaba kufunayo comment zimmalamu maanyi. So those who comment good on the videos we upload, tweyanza nnyo tweyanzege. Kati ku set ndine MC MUVIAN ono nno munnamawulire, tukola omulimu gwe gumu, MC nga era bw'omuwulira muyimbi, so akola bingi nga bw'agenda okuba nga atunnyonnyola. Era nga ngenda kumusaba asooka atweyanjulire then nkwanjulire n'omulamwa gwaffe gwe tulina olunaku olwaleero mu Tuula kkalira. Nsanyusa okusinkana. Kale taata nawe okusangawo wano. Ogamba otya? Mwendi obulamu bugamba ki Fake Media? Obulamu bulungi munnaye, mpozi obubwo. Obulange si bubi yadde n'akatono era nga bwondaba. Omwaka gukulike, webale kutandika mwaka guno. Omwaka twaguzeemu, of course Katonda yatusobozesezza ne tuguyingira. Yeah. Okay. Akulaba ku Fake Media mweyanjulireko mu bujjuvu omubuuzeeko. Kale. Atulaba ku Fake Media amanya nze MC MUVIAN Americanite microphone soldier clear process. Agechika muganga Vianney. Yes, of course agegange nenga gali gegayi ya sente. Nkola ne extra radio Masaka. Of course program fast mwasize mutya munteekateeka eyo. Kansuenti muli bulungi nnyo, mbagaliza okulaba okulungi. Yeah. Ngato bagambye nti oli muyimbi. Oba MC tobukola? Of course ndi muyimbi, ndi MC, ndi radio presenter, ndi comedian. Gwe kastojja, gwe oyagala gwofuna MUVIAN, gwe oyagala MUVIAN DJ, oyagala MUVIAN MC, oyagala MUVIAN omuyimbi, gwofuna, oyagala presenter gwofuna. Yeah. Okay. Gwe tulina yo olunaku luno olwaleero. Tugenda kubanga tutunuulira ensonga. Ay'okuba nti ebivulu bye tugenda okusinga okutunula olunaku luno olwaleero byatambudde bitya ebyo ebitintini byolabyeko bye wabaddemu
kyatambudde kitya so far festive season eno bivulu ki by'obaddemu? Festive season natandikira ddala 24 naliko emutukuleyo nga ngenze noonya kasente 25 nembeerako ko mu kilabu ambiance nga ngenze era kunoonya kasente of course n'okukasaasaanya 26 naliko enabugabo wa Mr. Kasozi Sun Beach then 31 naliko mu nkuuka ewa Ssaabasajja mu Lubiri Emengo so far bwe ntambudde festive season mu kunoonya sente ne mu kkalyamu. Emutukula kifo ki ani yali ategese? Of course waliyo promote yantwalayo nga ngenze noonya kasente kyatambula kiti abantu b'emutukula endongo bagiwagira? Oh wow, abantu b'emutukula badigidira ddala era kyekimu ndowooza ku bitundu wano mu Uganda ebisinga okubeera nga bakyakala. Turn-up yali nnungi nnyo, abantu bajjira ddala mbungi ne batuwagira akasente ne tukakola ne tujja nga Christmas twagiyitamu nga akasente tukalina n'omwaka tugenza okuguyingira ng'embeera simbi kuba turn-up y'abantu teyali mbi, abantu bajjira ne babooga ne batufuwa n'amagya. So ku ambiance kyatambula kitya? Of course ambiance nga bw'ogimanyi ndowooza kyekimu ku bifo ebisinga okukwata wano mu Masaka bwe twogera ku bifo ebisinga okuba nga bikyamuka. Ambiance yakwatira ddala era festive season eno yonna bayodde. Man. Abantu endongo bagiyingira bagiwagira? Bagiyingirira ddala. So bw'avaawo n'ogenda Nabugabo 26 kyali kitya ku Boxing Day? Tewali ataasanyuke Boxing Day kyali kyamaanyi. Mr. Kasozi era kuno tekyamusaze yakoze ekyamazima kiri nti yakoze buli muyimbi gwe yasuubiza yalabise. Bulijjo kimusala? Sijja kukyogera bwe ntyo anti waliwo lwe bigaana. Omanye ebintu bya music n'ebivulu waliwo lwe bitagala ne bigaana ne ku luno kintu kyabadde kiramu nnyo. Buli muyimbi yabaddeyo, stage zadde 5 nga bwe yazisuubiza, saundi zonna nga biri kiriya. Of course era ne bajja batukuba nga bwe balaba mbulango obw'enjawulo Bazira Tone Suna Ben, Madi Tiger, akina Lagadi bana ne bajja ne baperforminga. Performance zaali nnungi nnyo nnyini ddala. Biki byolaba ebitagenda bulungi ku sheeyo kuba list eyo nange yo naliyo? Ebitagenda bulungi aba security tebawa badigize kitiibwa. Wa security asobola okusanga for example n'okasuka akaveera we katateekeddwa kakasuka ye ate n'akukyajinga sente. Ate ng'omudigize aba teyagenze na kigendererwa kyaki lwanga yagenze ne sente nga siza kujajamya bwatyo. Of course aba security balina okweterezaamu era n'ababivulu promoter bonna balina okweterezaamu. Ogenda n'olaba n'ensonga endala ebintu gye bakyamira oba giyita ebiyigo. Nti omuntu agenda n'onoonya toilet nga tagiraba kati mu butagiraba n'agezaako kugenda ebbalibbali owa security bw'amukwata amuyisa bubi kintu kidogo obeeko ky'omuwa. So mu nteekateeka eyo twakukubiriza bannannyini bifo ebyenjawulo bagezeko followinga ekintu ekyo ekyakuteekawo ebikyamibwamu ebiweraawerako. By the way nange kanyongereko wennyini MUVIAN nti ebbanga etonotono lyembeeredde Nabugabo ku buli Boxing Day tewali ataasanyuke owulira nga abantu bakomplaininga ku nsonga y'ebiyigo bagamba ebiyigo bitono bw'okompeyaringa ennamba y'abantu vis-a-vis ebiyigo ebiriwo olaba nti tebikola ki tebimala. Era waliwo omuyaga nti naye bannaye Muzeeyi Kasozi ku ssente zonna ze tumuwa buli Nabugabo wetujja eno 26 tasobola kuteekawo biyigo birala buli lwe tujja tusangawo ebiyigo byebimu. So Muzeeyi Kasozi kantwalewo omukisa guno nange okutegeeza nti abantu ensonga y'okuba nti tebalina we bakyamira ensonga eyo ebaluma ddala era ebayisiza ddala bubi. So tukusaba oyongereko ku biyigo abantu babe nga balina we bakola ki we bakyamira ate baleke genda bbalibbali. Abamu basalawo ne bagenda mu mazzi nini mwe bakimalira. So kati ndowooza olaba obuzibu obuli awo. Omuntu agenza olya ku ssente n'okusanyuka ate aba bwagenda okugyayo obulwadde mu nteekateeka eyo naddala bannannyini bifo abalina ebifo ebiriko amazzi buli otateekawo biyigo na biki abantu bamaliriza bagenze ate mu mazzi ate ng'olredde at the same time bali kuwugiramu. Bayimbi ki b'oyinza okunokolayo ku Boxing Day tewali ataasanyuka e Nabugabo gwe boolaba abaasinga okukyamula abawagizi? Of course nga bwe kiri nti alina hit ya Joga Show abaana balenzi ba B2C
bajoogera ddala nabugabo enduulu kuba kira buli stage gye bagendako nga bakyankalanyiza ddala. Bw'otunuulira stage yaliko viba, stage eyo bagijjako bagiyuuguumya. Waliwo stage yali mu VIP naye bagijjako bagiyuuguumya. Ye naliko eyo wali mu VIP kati nno ffe twali tetutudde gendako wano n'ogendako wali n'olaba kitambula kitya so ofuna by'onaagamba abantu kumpewo. So ekyatambula bulungi nnyo ba B2C successful audience yabaaniriza. Then Guluned official of course yakikuba nekinnyikira bulungi nnyo nnyini ddala. King Fa yakikuba of course audience naye yamwaniriza. Suna Ben Mbazira Tone abo nabo ku stage kwe baali ekinyanya bakikubira ddala era endulu bagifuna. Yeah, be bayimbi abamu ku basinga okumperformingira obulungi n'okulaba nti audience ate yali nnungi eri bo. Yeah. Kwayo kyennyini njala okwongerezaako abayimbi Kenzo namulaba y'omu ku bajja naye abantu nze ku stage kwe nali ya VIP tebaali basanyufu era Mzee Kasozi ntwala omukisa guno okutegeeza nti abantu abali ku stage ya VIP tebaali basanyufu na performance ya Kenzo kuba ye Kenzo yajja n'agamba nti ye okusinziira ndowooza oba ku booking bamugamba nti yali alina kuperforminga ku stage eri ya SBL okwali Mbazira Tone. Kati bwe yajja ate eno mu VIP n'agamba nti wano nzize kusampolingamu naye nteekeddwa kuperforminga ku stage eriwa eri era obuyimba yakubangayo ddakiika emu n'akubayo obuyimba nga 5 n'amala in fact akayimba akasembayo yakakubako ndowooza sekendi 3 n'amala n'agamba nti mujje eno ku SBL gye ngenda okuperformingira n'ayita ate audience eri mu VIP egende mu ordinary ku SBL nti agiperformingira eri kakati n'abaali eri ku viba nabo ne bakola ki ne bajja eno kuba ye yali alina kuperforminga ku stage emu abantu kye bataamanya kubanga bulijjo ekibaddengawo kyekyokuba nti buli muyimbi abazze nabugabo stage zonna aba alina okuziperformingako. So kati ekyo ne kibanga tekyayisa bulungi bawagizi baali mu VIP era buli muwagizi yali aga nti naye banaye Mzee Kasozi tukoze oti Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi betwakoze eki betwasasulidde naye ffe takoze eki tatuyimbidde ate ng'ekituufu kiri nti era kumpi era teyayimba kubanga wabanga yasampulinga busampulinzi aba teyayimba. Of course nze nyinza okwogerawo nti kuba naliyo nempulya saundi wa stage zonna essatu ezo zaali zisinga okuyiza amaanyi eya SBL ne saundi eyo yali mu VIP neya Viba. Of course SBL ye saundi eyali esinga okubanga efuluma bulungi. Ekyo kituufu. In fact na kino kyogere ddala MUVIAN oba kale nze kankyogere this is my own opinion. Stage eyali mu VIP temwalina sound. Mzee Kasozi abo abantu wabasasulira ki? Sound ye yali yagaano wa mu VIP. Era bwe nagenda ku Viba we nawulira nti waliwo ku sound yategerekeka naye SBL yalina sound gy'olaba nti etuukiridde. Kati ndowooza ekintu kino kya SBL edda enteekateeka nga bwe badde beera nga show 2 eziyise emabega mu myaka egy'enjawulo awo wabadde SBL wadde watera obeerawo sound ennafu bagita Dragon nga tesabula bulungi ne ku luno enteekateeka nga bwe bakikoze nga SBL eno gyetanga y'amaanyi ndowooza badijjo ngeri gye babadde nti balina okukola ki okukubira era bw'oba olaba Mbazira Tone Suna Ben engineer Jamilu Selector bakubirako eyo stage bakikola nga stage eyo ya music okitegeera. So kati stage eyo yali ya music neyogera nnyo okusinga stage eki endala kandowooza Kenzo ye ng'omuntu nayagala naye performing ku stage esinza okwogera ate ng'enteekateeka yali nti alina kuyimbira ku stage eyo mu VIP ne stage ya Viba. Yo SBL baba sound ekubira ddala natuukawo wali nenzikiriza by the way sibakubira kalango naye omuntu bwabanga industry eno gye tulimu ekintu akikwasaganyiza bulungi kasiimibweko. Nali ndaba show ya Lugonvu eya BBS gyatambuza mu bitundu eyo ebyenjawulo abagoberera shows ze mukimanyi yasookera eri ewaabwe ekinoni najja wano ekaliisizo jo yasemberawo erukaya SBL ye sound gyatambula nayo nga ajogerako nga SBL nga sound ekyasinza okuba wano mu Masaka mbadde si experiencing ngako naye okuva najina wadde tunafuna ku buwomi bwayo
naye okuva lwe nagiraba nenkakasa nti ddala mu butuufu saawundi yeyo yennyini yali ekuba bulungi yali efuluma bulungi ninga akatino mu VIP bano bazze kukola ki nga mu butuufu siraba nagibasasuzza saawundi nga teyogera ate ebiseera ebisinga babivulu promote oba abategesi b'ebivulu bagenda ne balowooza nti okuleeta event n'ogiteeka ku shoyo nti egenda kwogera okusinga zino saawundi ezaffe naye abaana b'e Masaka balina ekintu kye bazimbye mu saawundi zino kati bw'otunuliranga SBL Kettu Homeland ezo ze zimu ku saawundi omuntu zayinza okunyooma olw'okuba awulya saawundi naye nga saawundi eyo efuluma n'okusinga eya event so kati bapromota ab'enjawulo bateekawo event nalowooza eyinza okwogera osinga saawundi nga tewaliyo saawundi ezogera osinga event Kettu sinakufuna mukisa kugiwulirako naye Homeland yali wano ku waziton yaliwo ku Boxing Day nayo mwembasa erabidde okubanga bwe nava e Nabugabo najja wano ku Maria Flow waliwo Sengonzi events yategekawo bali abanene basinkanye is it Spice Diana ne Cindy bakola bulungi naliwo Mariachi yaliwo Maulana and Rain yaliwo ba performinga bulungi Linda Blessing so nasangawo Homeland nga yekoze naye kati amatu nzireyo nga sikyawulira kati bwebo saawundi bwebo buomi bwa saawundi kati nyakuwulira ku Kettu kuba bangamba kyeyekola nayo yakabi nnyo abaana Kettu bagituuma kayiikuuzi eyikuula Kettu nayo jjajjirozaako jjajjiwulira tekuba ne bakuba so by the way akaka Eddie Kenzo nkayisizaawo because kekamu kwobwo obutagenda bulungi but babitusi bakikola bulungi kabako wankolera performance era y'omu kugamba abawagizi gwe baga nti sente zaffe zikoze eki ziweddeyo performance kabako gye yakola yali nnungi nnyo nnyini ddala era ndowooza naawe muzeeyi Kasozi y'ensonga lwaki wamukomezaawo nga 31 akole ku Masaka Rugby Grounds ate lumu era addeyo ku Sand Beach Nabugabo omanyi 31 saali mu Masaka kyali kitya kabako yakikuba ku Masaka Rugby Grounds fireworks zaaliwo muzeeyi Kasozi nga buli gira webale kutegeka n'abantu kubaleetera fireworks kyatambula bulungi nnyo kale katusooke tugende kate 31 gye wali 31 of course 31 okitegeera butegeezi ogwo kubeera kuyingira mwaka tuva mu kadde nga tudda mu mupya from 2022 to 2023 nze okusookera ddala bwe natunulamu ennyo nidanga mu Masaka muno ekyamazima mbadde mpangaaliddemu ebbanga ne ngamba kakati nyina kuguyingirirako mu Lubiri ewa Ssaabasajja nensalawo nenkwata ekkubo nentambula mpola paka wa Ssaabasajja Kabaka era gye naguyingirira mu nkuuka y'omwaka of course Luba ye yali akitaddemu amaanyi entanda wagiraba entanda nagiraba era omulenzi oyo yawangula actually obubi wange nasoma naye ku Kikungwe senior secondary school yali mu senior 6 nga ndi mu senior 3 muli mu ssente kati akyakujjukira aizo batamumanyi naye anyway wonna waali big up bro yatuweesezza ekitiibwa ffe nga ba obubi ate n'okusingira ddala essaza ly'e Buddu bannaye twazzeemu fulaga ne tugiwanika nti mu kutegeera ensonga y'olulimi Oluganda ate bendera ffe tukyagikutte mbatumiddeko mwenna abaafuna akamu by the way nze nafuna akamu ku senior for Oluganda abantu bajerega olulimi lwaffe luno naye ssebo by the way era nebaza abasomesa bange Mulangira Kalema owa Radio Buddu program ey'olulimi Oluganda eyo enkuluze y'olulimi Oluganda mugiwulira ku ssaawa 3 buli lwa Sunday y'omu ku basomesa bange yansomesa obutabo obwo Paulo kiri mutu gwosuse mwanyi si wa muto olugero yatusomeseza ddala bwino yalinga pepa tweyo ne tugiyitira ddala bulungi nnyo ate n'omusomesa wange omulala gwe neerabidde ansonyiwe si mububi naye mwerabidde yatusomesanga pepa 1 naye nakyatambula bulungi kuba tosobola kuyita pepa emu ate n'otakola ki n'okola ki n'oyita so olina okuba nga oyise pepa zombi no Blessed Sacrament kimanya mwebale kusoma twagezaako munnange so enkuuka Lubanga agitegeka saasobola kugendayo naye nagirabira ku terefayina of course enkuuka nga bw'okimanyi nti kyekivulu kyokka
bwe tubeera tusuubira mu mwaka ng'oyingira omwaka ng'okimanyi nti omwaka ogujja mu kivuluguuni jassangayo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Of course era yalabika abasinga baali balowooza tajja kulabika naye yalabika abaaliyo twamulaba yatuuka ku kisaawe already ekiri kiringa kisaawe omanyi olubiri lunene kiri kyalo kya Kabaka kiri mu kibuga wakati. Of course twayita ku gate eno y'okundeeba natuyingira mpola mpola, security yali nnungi nnyo, mpola mpola netuyingira paka monde. Enteekateeka nga yatambula waliyo JJ events be baali bakoze ku kya sound, then stage Ruba events yennyini Ruba promotions ye yali akitaddemu ssente byonna. Of course enteekateeka nga yatambula, Kabaka yajja ssaawa 12 ez'ekawungeezi ziti bwe mba serabidde n'atuuka omukolo ne gutandika okugenda maaso entanda ya Buganda. Of course abaana ne baddamu ebibuuzo, Munnabuddu n'awangula nga wabiraba byonna. Abayimbi ab'enjawulo ba performing ekyenjawulo kinaba mu nkuuka. Mwattu abantu bakyayagala abantu abayimbi ba music oli omukadde abakadongo kamu Kibijjigiri yakubya abantu enduulu kata abatte. Waliwo ono omuvubuka yayimba iziti luno oluyimba olwalimu play ndwirabidde mulimu akasajja awo negundi simanyi nakakaawa performance zaabwe tezaalimbi nga omanyi abasajja bakadonkamu abo baziyimba naye nga bwe bazannya ne play. So performance zaali nnungi nnyo nnyini ddala. Enkuuka bwetu bwe yankulabira wire mukaabya n'akaviirike n'omutabanyi annayi gwegamba enkuuka junior enkuuka vimba kyadde ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Abayimbi bonna baperforminga, Gravity omutujju n'akyonoona, Shibba n'agyonoona. Of course alimpa yajjira mu kagaali olusuku lwa cement naye abantu turn-up yali nnungi nnyo eri alimpa. Abantu bwe yali aperforming olaba nga tebamureceivinga bamukyaye nnyo ku lw'ebyo byonna ebibadde bigenda mu maaso emabega kaawo. Ekintu kyalimpa kino alimpa ndowooza saga ziri yabaddemu ne maama we emabegaawo. Omanyi abakazi be bakola endongo ye Uganda kasito yagalibwa abakazi wano mu Uganda endongo oba ogirina. So kintu yavaayo na nsonga lwaki Chris Evans ne David Lutalo ekintu bakyakikubira ddala tewaliwo bategeka n'otajjuza. Of course yensonga lwaki David Lutalo ne Chris Evans kwebalina kati mpaka yakuba bategera audience yabo weri naye alimpa ate audience yagizanyiddemu nnyo. So kyovula nti endulu teyaliwo ngazze okuperforminga. Anti engeri gye yali mu kagaali yali tasobola bagamba munyimbireko sibawulira mukube engalo muwube kye mukutte musitule obutebe waggulu. Of course n'ebyo teyabyogera. Anti kati ebyo byebikola ki bye bireeta vibe kubanza ebyendaba abayimbi bayidhawo babayimbi lwaki mukola ebintu ebyo situla kyokutte waggulu muwube munyimbireko mukole mutya gwe wazze okutuyimbira ate kakati otuyimbisa. Tekinyuma kubeera ng'oyimbira omuntu nga talisiivinga kyoyimba. Bwe nyingira ku stage turn-up y'abantu yeekulaga ki kyogenda okubeera ng'okola ki ng'operforminga. Bwe balaga nti tebalisiivinze kyoyimba bulungi omala oggwamu amaanyi. Yakuba lusuku lwa cement ng'alaba hit naye tebagireceivinga bulungi buli muntu n'asigala nga yeezinze. So kati ekyo kyamuleetera oba okuperformingamukko obubi naye nga of course tumusabira asobole okubeera nga atereera addemu okubeera nga atambula osanga ajja kwongerako ku maanyi addemu apiikinge adde waggulu gye yali. Empisa bagamba kintu kikulu nnyo agwo omuyimbi atulaba. Nze sinaba ku miitinga alimpa ng'omuntu naye ebyempulira bamwogera kubagamba nti empisa ze si ze nnungi ennyo. By the way tewali na mpisa mbi embi gibamize bagamba alimpa alina emize emibi sikiinaako bukakafu but bw'owulira bannamawulire ab'enjawulo nga bajja bakyogera of course kikulowoozesa nti oba osanga kiki kyekituufu. Oluusi ekintu kino ekyempisa naki ffe bannamawulire ebisinga kasita nkubira omuyimbi nandaga ezzalawu ne takyalisiivinga calls zaffe tuwa manager biki bannamawulire ebisinga tugamba nti gundi takyalina mpisa naye oluusi abasajja bano baali batwetaaga nti bannakwatayo bwe bamala okukwatayo batwerabira okategeera n'amiramu naye ku malala. So kati oluusi n'obuto bubatawaanya abamu baakajja ku chaati akafuna ku nduulu avuze ku mmotoka adde atambuza bigere kumala ebbanga. So amira amalala muteekateeka eyo n'atandika okubeera nti tutandika okugamba nti talina mpisa naye oluusi aba alina empisa naye aba alina ebintu byatakyatuwa byalinga atuwa nti yakuwanga obudde luli omukubira nti nze MUVIAN extra radio biki n'oyogerako naye ne kati nga takyasobola kugamba ate manager biki. So ne tugamba nti balina mpisa mu ngeri eyo.
abayimbi abalala baperforminga batya nadde nina akantu ke ndaba bakatambula ku TikTok akareema we yayimba oluyimba luno olupya ngonze abantu nga baddamu kenzo ne ŋŋamba kyo kikyo omukazi n'ababuuza abadde ki of course Leema yaperforminga bulungi enduulu n'agifuna nga omanyi bannayuganda twagala nnyo ebyonoonese ko yatuuka kayimba ako ate abantu ne batandika kenzo okitegeera naye of course ye tebyamuyigula tama yasigala ayimba after all n'ava ku stage nga obimanyi nti eby'Uganda ate bona adda okuforcinga audience obucupa buba bukulidde obucupa buba bukulidde awo kyoba olina okukola audience olina ogireka neekola kyeyagala gwe nawe n'okola ekiki eky'okuyimba of course bingi era ebyadde mu nkuuka twaliko Fik Famika nga performinga naye Fik Famika ono waliwo engeri saakategedde enzo oba yali abadde zalawu oba kyadde ki kubanga Ssaabasajja atuuka n'ajja ne bamulangirira nti aze ng'oledde Fik Famika ali ku stage yakaperforminga oluyimba lumu Fik Famika ne bamusika ku stage okitegeera n'ava ku stage baze Fik Famika we yayimbira naliko okuterefayina nga ndaba kati baalanga Ssaabasajja noza yali yakatuuka balanga wani balina omuyimbi gwe balanga Vinka kati mukulanga Vinka Fik Famika yakola ki yajja ku stage tamale konde najja naga nti omuyimbi wo Vinka yabadde alina okusanyusa Ssaabasajja naye olw'okubadde tunakweteekateeka bulungi Fik Famika nakola ki neyenyiga waawo of course ekintu ekyo kivira ddala ku organization wali abayimbi sometimes abamu bajja bapapa ayina kasho kagoba kali mutukula kali masaka kali lyantonde ayagala dduka akakwate kijjawo mu mbeera eyo Vinka yali alina okudda ku stage naye twagenda okumaliriza nga Fik Famika yalize ku stage ebyo byaliwo byonna mwabiraba of course ababadde bagoberera good thing ate ne Vinka yamala najja na performinga nga Ssaabasajja waali era gwe gwasooka omulabako ng'afukamidde nali mmanyi agenda kukola ki kweyanza Ssaabasajja ng'ayimiridde alyoka akaaba amaziga ekintu kyotalaba ku Vinka okimanyi yali agenda kujja performinga mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka ng'ayambadde engoye zaffe zino ezibakwata ez'abayimbi buli bwennyini obusalawo kati naafunaawo n'agula ekisaati ekinene ekyaliko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekya black kyemwalaba of course ne kitambula najja n'atukuba n'afukamiramu kaawo n'akaabamu ku buzigo ow'ekirogo so netunyumirwa bwettu enkuuka of course ba comedians bangi nawo bajja ne bakikwatamu awo bikukujjuna kulaba weekola ebintu nkutumiddeko of course bikukujjajja n'atukwatamu kaawo singa sebbanga n'ayitako mu ddiiro Mauland and Lane bizonto ne bituloopera ebibadde mu mwaka of course ekintu ne kitambulira ddala bulungi nnyo omu ku bayimbi abasinga n'okunspiringa oba okundaga nti ebintu bisoboka oba wali baddeko awamanyi so okubeera ow'amaanyi yali Master Parrot yankubira of course bangi bakikuba live band yali etya live band of course abasinga be nalabako nalaba bayimba CD naye waliwo mukulu Geoffrey Lutaaya yayimba live ne mukyala we Irene Namatovu live guwagira bwoti of course abayimba live bali bagisobola toyinza kusaba Mary Gyotaalye era of course n'abakuba CD kwali kusaba kwabwe abakuba CD kwali kusaba kwabwe n'abakuba live band kwali kusaba kwabwe nenga of course ba performinga bulungi nnyo abayimba live band n'aba CD zino kinalabako ekitono nalaba bankubira bubi aba live band bankubira bubi ng'abayimbi olaba nti kye bayimba bakitegeera bamanyi kubeera bulijjo si gwe gusoose okubalaba nga bayimba live badde nga bayimba live n'eno mu byalo gye tutera okubeera gye tutambulira naye oluusi wagenda okulaba nga kwegasa kitegeera abakuba baale mu coordinatinga n'ayimba simanyi oba ayimba yatuuka n'ava ku ki oba bali abakuba be baali bakuba ekintu ekimu nga tebakola ki nga tebakyusa naye nalaba nze live nga nze teyanyumirira kyagenda bubi ekyange for live tewanyumirwa live of course kyagaana simanyi oba kyali kuba kubi oba kyali kuba yimbi simanyi ku bombi ani yali tamanyi kyakola of course live band tetera kubeera nnyangu ebiseera ebisinga omuyimbi osanga live band ku stage oyinza oba tokola nko nayo live egenda na rehearsals abantu aba banakubira ku kivulu olina okuba nga wali hasinze nabo
ne bamanya ennyimba zikola ki zitambula zitya ki ogenda okugiranga kweri naye ogenda okulaba omuyimbi ng'ajja ku stage mukwate kigundi ng'olaba abaki abantu batuuyana naye okukola ki okufuna oluyimba engeri gye lutandikamu. But otherwise abalala Palaso namulaba yayimba misana yakikuba abasinga bayimba oluyimba lumu abayimbi baali bangi oba sikwegasi kitegeera. Aida nalaba ogenza onyiize Aida Mugo wayimba nakuwona kokka naye ndaba nga bakugjayo ku stage nga toyagala kuvaayo naye ng'olina okuvaayo. Abasinga naddala bayimba awo weewati emisana naawe wonna nga Ssaabasajja azze bayimba oluyimba lumu nendaba nga bagenze si bamativu. Of course ekintu ekyo eky'okuyimba oluyimba olumu kyajja lwa nsonga nti lwakuba nti enkuuka nga omanyi nti nkuuka ebeera n'abayimbi bangi nga owulya nti nkuuka ebeera n'abayimbi bangi ate abalungi bangi ate ababa balina hit baba bangi. So kati awo kireetawo embeera mu management abakwasaganyiza ensonga ne baba nga bagenda kulagira okube hit oba oluyimba lumu bbiri ove ku stage. Oluyimba lumu bbiri hit ove ku stage osobole okuyimba ekitono nga kirungi. Kyekyaviirako ekyo n'olaba nti buli muyimbi yajjanga yakubanga hit zokka oba either n'akuba oluyimba lumu bbiri n'ava ku stage n'aleka stage. Ate already era nga wokiraba nti tulaba nti baali badduka naye obudde bugenda okuba nga obuggwayo. Obuggwayo manyi Kampala obitegeera. Obudde bugenda okuba nga obuggwayo of course ng'abayimbi era bamala bumazi. Nankubadde waliwo abayimbi actually bano si bayimbi ba DJ waliwo omukulu Suna Ben n'embazira Tone ne bamu kwa performer baali balina okuperforminga. Of course nze ekyeŋŋamba ekya baatuuka mu correct okusinziira abayimbi basigadde bona baatuuka mudde ne bano baperformer babiri bo baatuuka mu correct nti olaba audience yabalinda ekiyitiridde nti mbazira Tone kyamutwala eddakiika 3 okutuuka ku stage nga yabadde ateekeddwa okubeera ngaddako. Of course mbazira bamulanga ne wayitawo eddakiika 3 nga tannabalinnya ku stage. Fe abaludde embivvulu oba abatambulira mu bintu bino ebyensanisa okira nti kati gundi yadda ku stage. Of course tutuuka oyingira mu mwaka nga Maswanku yaliwo. Maswanku nga yaliwo nga kikulaga nti already mbazira Tone Sona Ben baali badde bakola ki baliwo bano bazze kukwatirira bukwatirize audience okitegeera. So mu nteekateeka eyo nga bwe yatambula of course 30 minutes zayitawo mbazira Tone n'alyoka ajja. Najja after all ne Sona Ben yamala n'akola ki najja be bokka benalaba balinga abaatuuka mu rate naye nga we bajja of course ekinyanya bakikuba. Ekinyanya kyawambye Kampala. Ekinyanya kyawambye Kampala. Abantu baasabulira ddala endongo. Abaana badigidda ekinyanya. N'ebyokujja leeti ne babyerabira ne bawaga buwazi. Oweeko w'ensasagge. Sona Ben mbazira Tone ensasagge. Olwani atuyingiza mu fireworks. Fireworks awo wonna twayitawo ne ba Maswanku waliwo no DJ Werwengo akubira ku BBS bamuyita Engineer Jamiru Selector wawo ne ba DJ aba ku BBS waliwo n'abaana bakola ku program ya BBS yero ku 5. So of course be batuyisa ombudde obwa Maswanku then after all tumazo yingira omwaka mbazira Tone n'alyoka jjanga government yatuuka muleti kitegeeza okusinzira ku plan kyeka mbazira Tone ne Sona Ben be bali batuyingiza omwaka mu nkuuka ne bajja muleti. Kale tuyanze naye ng'okutwaliza awamu noza kyatambula bulungi. Okutwaliza awamu enkuuka omutwalo yasasula omutwalo tegwamusala n'abaali mu VIP tegwabasala bangi baaliyo twalabako Honorable Masaka Mpuuga ng'akwatako Ssaabasajja mu ngalo. Of course yali moment nungi nnyo kufe bannabuddu ne bannamasaka okutwaliza awamu. Omwana waffe ow'Entanda n'awangula yali munnabuddu. Made in Sereko n'alyoka amubuuza omubanda aliwa. Omubanda wa Kabaka aliwa. Of course ate n'ekirala kye nazudde Bobi Wine mwana alina amaanyi. Kirabulu bakuba oluyimba lwa Bobi Wine. Abantu bagwa eddalu. Exactly. Bobi Wine amaanyi agayina. Yanga ne woyogera bugambye ekigambo Bobi Wine ng'amaanyi oba ogayina. Shakira yayambalamuko bubi. Wamulaba. So ekintu kya saasanga Ssaabasajja agenze. Leero twandirabyo mukunamira. Ekintu ekyo yagamba nti wamma bino byebiriko nti ebino byebiriko nkyuke mbanyenyezeemu nti so yayambala of course abasajja bitunyumira okulaba naye yayambala mu bubi. Shakira yayambala mu bubi. Ebisigadde byonna byali bulungi ne security nga bwe nagambye ekintu kino simanyi ba full promoter lwaki ekintu kino kibatawanya nnyo ekya toilets. Kuuka baali balina toilets ntono zino ezi transferingibwa
za mobile toilets yeah nga ntono ate nga nchafu tezina bazirongosa tezina bazirabirira of course ng'omuntu atyano jingiramu n'asalawo n'agenda ebbaliko kati bw'asalawo ogenda ebbali ate abasirikale nga bamukwata bamugyamu akasente so ekintu ekyo babivu ebbali ate siwe ye wali ab'ebyokulya ab'enjawulo already baali balina ekifo babatadde nga kirungi nga kiri separated ku bifo ebirala bagazetingira awantu we badda ne bafuna we badda kitambulira dda bulungi nnyo naye ng'ensonga eyo of course mwalimu n'abayaaye mu audience ogenda olengera oli wa group stage ogenda olengera waliwo abeegoba abeekuba biki so abala bayirawo n'abamu ku mawulire abanyakula obusimu bw'abantu so kintu bwekyo basobola kubulamu kubanga enkuuka ekuŋŋaanya abantu bangi saasajja kuŋŋaanya abantu bangi okuva mu bitundu ebyenjawulo kati oyinza kuŋŋamba nti yazze okunyakula akasimu ayinza obutakola naye yasasudde omutwalo gwe ajja akole ekintu ekyo mukikomye ate abasinga muli bavubuka mugende mukole ebyokumukeeka bigenda kuvaawa mikwano 223 bambi akasimu ka muno kaleke mulekeraawo bye mutakoleredde okuga nti mujja kubifuna mugende mukole ki mulwanire nnyo ebyo bye mukoleredde so tufundikira tutya olwo n'obanga before kati enkuuka of course nze navaayo nalekako mbazira Tony Suna Ben ku stage nenvaayo nengenda nempumulamuko nsobola okulaba nga nadde Masaka mbudde saasajja bo bale kutugulirawo mwaka ekisumuluzo kyatunula oludda luno n'oludda luno abantu ne bafa essanyu nga saasajja omwaka akoze eki agugguddewo omupya aggalawo naggulawo omupya tweyanza nnyo tweyanzegesa abasajja so tufundikirirawo olwo kazi awo n'obanga okomye nga ebyalumu tewabitegeera naliko wange n'abe wange naliko wange n'abe wange ne ngutandikire wange tewagendako musinzizo of course musinzizo nali ngezeyo nga 24 nga 24 kiro so Katonda mbeera naye nnyo nakati nva kwogera naye Katonda before this interview yeah kale mwenna abagumalirako mu masinzizo ag'enjawulo nalabako Pastor Bugembe yategeka enansana oba neweewalala ekintu nekitambula bulungi Pastor Bujingo naye ayinawo yategekera abantu be ne bamalako bulungi ndowooza yali ku House of Prayer Ministries wali international abantu ekifo kyajjula ne bagenda ne basabako n'awala mwenna abamalirako omwaka mu masinzizo ag'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala speaking about 3 ate wetuwulira nti abantu mugenda okulaba fireworks ate obulamu ne tubuluzinga of course ekintu ky'okuluzinga obulamu 3 nga tuyingira lumu ku freedom city ensonga eno omanyi buli omu ajogerako bubwe neffe bye tuwulira era bye tugenda okugamba abantu of course fireworks zaakubwa ng'obudde butuuse abantu ne badumira okugenda wabweru olaba fireworks of course tosobola kukubira munda fireworks baba balina zikubira bweru kati exit omulyango ogufuluma nga mutono ate abantu mu kuyingira wano ayingira omu 2 3 ne wano mu kufuluma bafuluma ne pressure kyavirako abamu balinyira wansi atwagenda olabanga waliwo abafulidde mu njege eyo so kino kiddayo kuba bivu promoter oluusi tebakola Abitex to omanyi event egenda okubeerawo nti tugenda kuba fireworks omuntu buli muntu ayagala okuyaaya n'ofuluma okulaba fireworks lwaki tutegeeza abantu nga wabulayo eddakiika nga 3 nti asobola okufuluma mpola mpola n'alaba fireworks kubanga already omulyango gwo teguswagazibwa kwoba obudde so kiddayo eri babivu promoter balina okwetereza bintu bingi so si kugamba nti ndeese fireworks abantu b'e Masaka abantu b'e Kampala abantu b'Egindi banyumirwe olina okuteekawo enkola gye bagenda okufulumiramu okutuuka kwa service gy'oba okoloze ki nannyini kifo ye talina se yonna ku nsonga eyo ate kati fiiki oyinza okupangisa ekifo bw'opangisa ekifo simanyi byogenda kukoleramu gongamba nti 25 njagala ekifo kyo sinza kunonooza nnyo zinkulaga bulazi nti this is toilet this is reception this is what and this is what and this is stage sound wet ne wet okusinzira ku ndagaano gye mba mukoze so nyinza obutamanya nnyo nenga nakuba fireworks biki kwanga newemba oliwa kuba fireworks fiki omulyango basigenda kugumenya so basobola kumenya mulyango ogwo awo kidde eri ba promoter gwoyina okubeera nga communicating n'abantu ba MC n'obagamba ne bagamba abantu ng'obudde bukyali ne bafuluma wabweru okwewala embeera ng'ezo abasinga emmundu bagitunuzza
mu ba MC. Era oli adde agamba nti katutuuse ku mutendero gw'okuga nti bw'oba tewayita mu kutendekebwa bwe kuti ne bwe kuti tojja kwemusiyinga kivulu kyonna oba mukolo gwonna. Nti bo batunulidde MC ono okuba nti yalangirira n'agamba abantu bafulume wabweru okugenda okulaba fireworks zino ng'ate akimanyi bulungi nti omulyango guli gumu ate nga n'ogwo gumu oguliwo mufunda. Gw'olaba MC yandibadde tavunaanyizibwa ku nsonga eno. Of course kati ensonga eno ngenda nonya side zombi. Okusookera ddala MC kye yakola kye yali ateekeddwa okukola. MC abeerawo to direct. Okitegeera events eziba zitoli ye adde agamba nti bwe bakugamba nti MC MUVIAN tukwasiza sheeno olwo gwaba master of ceremony. Omukolo gwonna programu yonna baba gikwasize gwaba avuga show. Yensonga lwaki yadde akuvunaana okuba nti tewateekamu bwongo bumala kulaba nti abantu bano tebagenda kwesiinika nga abapapa okugenda okulaba fireworks. Fireworks kintu kyalumu siga nti abantu baziraba buli luvannyuma lwa mwezi oba so excitement eyo wali ogisuubira. Simanyi oba MC mu nsonga eno yandibadde akikwasaganya atya. Kati ku nsonga eno of course nga wenda gambyeko nti MC yali alina okwanawonsinga before 30 minutes. Nagamba if you already oyagala kulaba fireworks osobola okufuluma ng'obudde bukola ki ng'obudde bukyali niweteekateeka yagala n'assuka mu katebe n'agenda mpola mpola. Yes mu nsonga eyo then ate ffe abantu oba abawagizi abaali bazze okulaba kye baali balina okukola bw'oba okimanyi nti ebyadala oyagala kulaba fireworks ng'olaba ne munna ayagala kulaba kitegeeza mwenna mwagala okulaba naye omulyango ogubafulumya tegugezze. Aho kitegeeza walina okubaawo hinjale. Omuntu wago wansi tosobola kulaba nti kwegwa munna muyayaana. Okuyayaana okwo kuviiramu okufa nga bwe twakirabye. So abantu bennyini abo mbanenya olw'okuyayaana ate ng'omulyango tegugezze. Kubanga olaba nti of course abo abantu basobola kubulamu. Osanga omuntu nga yetafaayo ku bulamu bwa munne n'amulabira ddala ng'amulinnye n'amulinnya n'amuyitako n'akola ki n'atambula because yayagala okukola ki okulaba. So bannaaye naffe twebeereremu kuga waliwo situations ezibeerawo yes waliwo ayinza okuvunaanyizibwa nti bannaaye omulyango gwali mutono and so on but naawe kennyini omuntu weebeereremu olinya otya ku munno n'otambula n'ogenda because you want to see fireworks ng'olinga agamba nti toliddamu kuziraba mulundi mulala. Abalala banenyezza bazadde era okusinziira ku poliisi kinawulidde egamba anti kubanga mwabaddemu abaana myaka 10, 11, 9 n'abalinga bwe batyo 16 nga abatana kuweza myaka 18. Kakati neŋŋamba neneebuuza nti on top of okuba nti nfiiriddwa omwana wange ate ŋŋenda kusibwa olw'obulagajjavu era bantu bangi nnyo badde babuuza ku nsonga eyo nti omwana myaka 16, 15, 19 yabadde akola ki mu kivulu ku ssaawa 6 bwe bakubidde fireworks. Gw'omuzadde lwaki tetukuvunaana? Of course omuzadde oyinza okumuvunaana n'obutamuvunaana mbuuza lwaki nti olunaku engeri luli nti lubeera lwa kucakala buli muntu aba yalwesunze aba alina okutambula abamu batambulako ne famire. For example fiki oyinza okuba ne mukyalawo n'abaana n'ogamba ti lwali tugendagendako ku freedom stay okitegeera oyinza okuba wagenzi n'omwana n'omukyala kati mu kaseera aka ka fireworks awo we mwawukanira awo we simunenyeza nti buli omu abeera excited ayagala kufuluma alaba eki fireworks kati omwana ayinza okusooka oba n'asemba n'omuleka n'akuva mu control awo kivaamu kuluzinga bulamu naye nga emyoyo gy'abagenzi Mukama Katonda agiramuze kisa. Tubasaasiddeko mwenna abafiiriddwa abantu bammwe. Poliisi yatugambye sofa kati abantu 10 be bakasiddwa okuba nga bafiiridde naye ng'ennamba esinga ebadde y'abaana. Kino kibawe ekyokuyiga mu abazadde abali eyo kubanga by the way kiba kimutebo liyandi agadde mwana we kumusookayo wansi eyo ffenna tulina okgendayo but kiba kibi nnyo omwana gwe wazaala ate okusookayo. Buli omu tayagala kufa naye buli omu yandigambye nti omwana wange wakiri okunsookayo nze kankole ki kamusookeyo. So kubanga ate bo baba kyalina future ate mu abazadde alisimba mutuseeko mu future yammwe kibawe ekyokuyiga nti ebivulu bino omwana asigale eka oba bwe tugamba nti it is a family day out tukimanye nti ebivulu by'abaana family day out bikoma misana ekinene nnyo ssaawa emu omwana ave mu kivulu adde eka
kubanga shows noza nalabako some bit of family day out ng'abaana baba balina okuddayo then ndoza bana abakulu bagende ba proceeding emaaso ne performances endala ezaaliyo ekiro kale tweyanza nnyo tweyanze gendoza ne bwe tukomekereza MUVIAN ebirala tunaaba tubyongerako kiki osobola okugamba abantu omwaka tugutandise oguwedde nagwo tuguyiseemu. Of course abatulaba ku Fik Media mbagaliza omwaka omulungi ogw'ebibala tukole nnyo twekuume nnyo mwekuume tonywa n'ovuga tonywa n'okola ebirala byonna mwambala abavubuka ndoza njogera okwambala mu kitegeera twekuume tukole bagenda live naye sweet w'omukaveera awooma naawe sweet w'omukaveera tawooma naye bw'oba osazeewo kununa sweet atali mukaveera sooka ogende ku masaayi. Yeah. So kewakakasa omuntu gwogenda okununa naye sweet. Yes, asooka ogende ku musaayi. Abomala mumava ku musaayi, you are free to enjoy. Nenga oli mwetefutefu labirira oyo gwe mutaddewo kuba already buli mwe enjoying without akaveera muyigenda kukola ki kuza mutonda muntu mulala muba mbutonzi. So omwoyo gw'obutonzi guba gukkiridde. Kati mumbeere yo mutta abantu okutta abantu abawala mutegedde kyentegeeza. So mumbeere yo nze mbagaliza omwaka ogumulungi 2023 of course mu Masaka mwendi MC MUVIAN MC nze mbagala nnyo. Yeah. Music by the way mutubuulira abantu bakufollowing batya ku social media music bamufune batya n'abagala okubuukinga okwemsinga n'okola ebirala byokola mu bivulu. Of course first of all nze MUVIAN MC Facebook, Twitter, TikTok yonna WhatsApp, YouTube wonna womusanze of course osooka onsanga mu Masaka muno kolera mu misaali awo waggulu abo mu Masaka mumanyi mu bulungi nnyo Extra Radio nze MUVIAN MC bobo njagala onfuna boboze ku radio. Yeah. Then social media MUVIAN MC. Yeah. MUVIAN MC. Okay. Kale tugenda kukifundikirira wano ekyolwaleero program Tuula kkalira nkugambye emboozi eno yo conversation eno tukyajongerayo mu maaso ey'okuba nti tutunuulira butya ensonga bwe zibadde zitambula omwaka 2022 mbagaliza omwaka guno nga bwe natandise omujja ogw'emirembe buli omu kyategese okuba ng'akolako omwaka guno akikole okusalawo kuli mu mikono gyo osobola okusalawo ekyo ekiganye mu 2022 okukyongerayo okutandika nakyo omwaka guno oba oga nti kansooka ate nkole eby'omwaka guno bwe binaggwayo ate olwo ndyoke ndeete kye nalema oba ekyagaana omwaka oguwedde weewaawo osobola n'okusalawo okukyerekereza noga nti ekyagaana 2022 kyagaana nkitadde kati 2023 ndi ku bipya okusalawo kuba mu mukono gyo naye ndowooza nze kinandibadde nkwadvisinga bwe kibanga ekyagaana mu 2022 kiri equally important nandikusabye kyoba osooka nakyo omwaka guno then olyoka otandike ku by'omwaka guno ogwa 2023 kale mbagaza ekiseera ekirungi subscribe like comment share ku Fik Media kwe tuli tusisinkane mu episode eddako omukama omulungi abanjagalire.